Charles Peter Mayiga olwaleero afunye akayisa ak'okubiri era akasembayo ak'eddagala lya AstraZeneca erigema obulwadde obumima amawuggwe COVID-19. Katikkiro agamba wakyaliwo bangi abatidde okugemebwa nga beekwasa nti abazungu baagala kumalawo baddugavu nga bayita mu ddagala lino, wabula awadde ensonga lwaki ono pokopoko abazungu beetaaga nnyo abaddugavu n'okukira bulijjo. Abazungu bwe baba baagala okututta obutwa basobola okubuteeka mu ddagala lyonna lye tumira buli lunaku. Eddagala liwamiza enkya ya leero abazungu be balikola. Tetulinawo kampuni n'emu ekola ddagala limanyiddwa mu mpeke wano mu Uganda. Ne baba balikola wano mu Uganda oba e Kenya, ebirungo byalyo bannyini lyo bazungu. Lwaki balinda okukuttira mu ddagala lino erigema lumima mawuggwe? Lwaki tebakuttira mu ddagala ly'amannyo? Abazungu beetaaga nnyo abaddugavu. Wali olabyeko omuzungu akutte enkumbi? Ffe tukka wansi mu birombe okusimayo zaabu. Mukuumaddamula alabudde eri abeegumbulidde omuze ogw'okwejjanjaba nga bakozesa eddagala ezzungu lye bawulidde ku mutimbagano ssaako ery'ekinnansi erirowoozebwa nti teriraba ku COVID-19 n'ategeeza nti okwejjanjaba kwa bulabe singa eddagala limala gakozesebwa. Eddagala ly'emiti, ebikoola, emirandira, ebimuli, ebibala lisobola okuba nga liwonya endwadde ezitali zimu. Kisoboka. Ne tulina okulungamizibwa abasawo. Abantu bangi batuwa amagezi okukozesa ebimera eby'enjawulo. Abalala batugamba okumira empeke ezitali zimu. Era oli bw'aba akugamba afuba okukumatiza n'okubuulira abantu bagamba nti baalikozesa ne bawona. Abamu balabikira ku mitimbagano. Bannaye kambabuulire tusaana nno okwegendereza. Katikkiro wabudde nti ng'obunkenke n'ennyiike bisaanikidde emitima gy'abantu bangi, kikulu okwewala okubuguutana n'okulaba abakugu abali okumpi. Buli omu okwefuula omusawo n'atutegeeza eddagala n'enzijanjabi gye tulina okugoberera kijja kututta. Kijja kututta. Awo nno amagezi ge mbawa ge gano. Muleme kumala lunaku lulamba ku ssimu seereza nga mugendera ku ebyo buli omu asanze byayogera. Mu kaseera kano akazibu twewala okubuguutana n'okwemalako emirembe nga tuwuliriza buli ekyogerwa. Tutuukirire abasawo, abatendeke, batubuulire eddagala ettuufu n'enneeyisa entuufu okwewala obulwadde obwa lumiimamawuggwe. Katikkiro ye Kasi yagemeddwa eyaliko omumyuka wa Katikkiro owookubiri Oweekitiibwa Ambassador Emmanuel Ssendaula, Minisita ow'ebyobulamu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Prosperous Nankindu, Minisita ow'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa David Kyewalabye Male, ssaako abakozi b'Obwakabaka nabo bagemeddwa kayiso kaabwe akasembayo. Minisitule y'ebyobulamu yayimiriza okugema abantu okw'ekikungo oluvannyuma lw'eddagala lya AstraZeneca okuggwaawo era okugema kusuubirwa okuddamu singa eddagala eddala linaaba lituuse mu kiseera ekirowoozebwa nti si kyawala nnyo okuva kati. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.